Embalirira eno ya trillion 5.2 n'obuwumbi 7 gavumenti okugiwanirira eteekateeka okunganya omusolo gwa trillion 29 n'obuwumbi 67 guno gwa kulinnya okuva ku musolo gwa trillion 25 gavumenti gwe yateekateeka okunganya mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako ogwa 2022-2023. Gavumenti era esuubira okufunayo ku buyambi bwa trillion 2 n'obuwumbi 7. Gavumenti z'ebitundu zakunganya omusolo gwa buwumbi 287. Kyokka gavumenti ensimbi zirinawo mu kiseera kino okuddukanya eggwanga ziri trillion 25 n'obuwumbi 16, ezisigalawo trillion 27 n'obuwumbi 58 zigenda kusaasaanyizibwa okusasula amabanja ya Uganda ng'ezeewola emyaka egiyise nga zo trillion 6 n'obuwumbi 110 zigenda kukozesebwa okusasula amagoba ku mabanja gavumenti ng'ezeewola. Gavumenti era yakusaasanya obuwumbi 25 okusasula ku bbanja bannansi lye bagibanja ziri eyo mu trillion 2 nga bano bazze nga bagiguza ebintu ku bbanja. Gavumenti era egenda kusaasanya trillion 1 n'obuwumbi 54 okusasula ku bbanja lya trillion 3 banka enkulu z'ekibanja nga zino gavumenti yazeewola palamenti etegedde okutwaliza awamu ensimbi trillion 16 n'obuwumbi 832 gavumenti zegenda okukozesa okuddukanya emirimu bitongole byayo okuli okusasula emisaala, ensaka, amafuta n'ebirala. Kyokka Embalirira eno bw'ebadde eyanjulwa aboludde olwabula gavumenti benyamidde olw'obuyambi obutuweebwa abazungu obwakendedde nga kino omubaka Muwanga Kivumbi akitadde ku nguzi ekodde ejjembe mu ggwanga. Ekulaga nti ssente zisinga obungi zigenda kugenda mu mabanja, tugenda kugendera twewole ssente mpitirivu buwanana okusobola okuddukanya gavumenti eno. Oludda oluwabuze luliko ebintu ebira bisinga ebyokwejalabya bye lwagala bigibweko ensimbi ezibisiddwako. Gamba ng'ensimbi eziweebwa amakago bwa pulezidenti ezisusse obungi nga baagala zigibwe ku buwumbi 454 okudda ku buwumbi 12 ng'omubaka Ibrahim Ssemujjungando owa Kira Municipality bw'annyonnyola. I propose that we reduce this budget under President's office by 82 billion shilling. Why? This money for ceremonies and classified expenditure is a candidate for reallocation. How on earth can we provide for 43 billion shilling for ceremonies when the road network in the capital city has broken down? Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi ne Sipiika wa Paalamenti Anthony Among ekyokusala ssente ku bintu ebimu tebakikyusiza. Allay the fears of the House that we are dealing with only 12 months. What we have not been able to provide now shall be provided for in the future. All issues that have been raised in regard to the monies that should go to respective votes which are a priority in this country. Akulira oludda olw'obula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba alabudde nti Embalirira eno tegenda kuyamba bantu ng'ensimbi ezisinga bandibadde baziteeka kulwanyisa obwavu obuli mu bantu. Can I put a question on the amendment? Yeah, they are various and they're not uniform. I pray that you handle them one by one. Embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 yakusoma ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja mu kisaawe Kololo. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi ebakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.